Sanitizer emindi byonna bibaddengawo just nze simanyi nawe kyavudde okuba nga mean this nze manya sawa yonna ngenda kitali ankimanyi aba recordinga video yange manye mujja girecordinga nze nkyogera ngenda kiddamu esawa yonna okuva kati ngenda kitali according to amawulire ge naakafuna kati any time from now. Zino comments zensinga okwagala bamayitani Satasha Agambe the problem you don't wanna accept you're wrong. What did I do? Wakalaba sanitizer nemindi. It's okay, I can live for figure stuff. Sina buzibu. Nekati mumutidde emisango gino oba ejange oba eja sefuko oba eja chumi mugigasemu omuntu ffenna tuvuma sivumanga ku muntu I swear upon the living God mukama wabandaba sikira nkumacha nenkola content nga mpalampa muntu nze sivumanga ku muntu era siri kikola kubanga mami wange manyi yankuza bulungi with good heart. Okay, nze sivumanga ku muntu naye mulemye okubyawula bino ebintu. Omukunja atasera ogamba otya ani akutawanya Benson wange ogamba otya omukunja atasera oyo general secretary wa UMA si gwe secretary wa UMA omukunja atasera atagenda mulonda jabba wa kisiru nyoman oyo omukunja atasera beba musiganye nze wamba omukunja atasera ngobera nnyo videos zo ogamba nnyo uno nti tino bagwasinisa request wanonjiddemu nze sina musango ndi willing okuleka full figure. In fact ne TikTok ndi willing ogireka forever. Omukunja kabampe kulaiti mbadde musabo wano kubanze ngezi mama wange agezaako kungamba ngene nsabe ate ngenene musabo naye nze nyengeri gye oba olina kulondako kimu ebya Kaisali biba bya Kaisali Katonda woba osinza Katonda beera mu Katonda woba mu mayembe beera mu mayembe wobigatta byonna bigenda kwononeka. Omukunja wali muganda wange soko obuze ku bantu bagambe kikyogenda okuba era kikyogenda oba mu UMA tusoke nkubulire ekizibu kyange. Abooluganda abasisita baffe abalungi ne baganda baffe bakulu baffe ne bato baffe bonna bonna we twenkanye emyaka ne we tubeera ku TikTok ne mu struggle z'ensiba naye mbalamusizzaako abalungi bampita omukunja atasera general secretary bampalanira ipusi zange misambwa biki byonna byonna ebyo Benson yali akukanga ogenda kwetondera ensi olikomyawa bw'obanga tolina musango taata teweetondanga tokola ensobi oliba odidde omwoyo gwo n'ogutunda nakugambirawo ku from day one nga ndabye ensonga zo. Why don't you have nakulabirawo nga ndabye ensonga zo nga full figure avuddeyo ng'agamba nti oli ku lisiti y'abantu be baali bagenda okukwata era nali njogera ku BBS Benson njagala nkugamba ebigambo bino nze omanyi ekinfuula kale ow'enjawulo muuka akatono bwe mba njogedde nno ku makya esigala nno ne webuziba kati ate bannaffe abalala bwakeera ku makya n'ayogera nno waalaba abakuba enduulu nga bangi nga bali eri ne bwe baba bawagira bikyamu ng'asala eddiiro olw'okuba yaafa kimu mbu bamuweerayike mbu ate banandaba batya munnange banandaba batya nga njogedde bwe nti kati Benson njagala okugamba ebigambo bino full figure ne bukya n'ageza n'avaayo n'akukwata bw'ati lwategeera obukambwe bwange nganze mu bunafu bwange mu myaka gyange emitono gye nnina lwategeera obunafu bwange lwaki gwe tolina musango gwe wakola ebintu byoddamu kiringa bw'osanga oluyimba lw'omukunja atasera ipusi zange nga nze nabyeyogerera nze nabyeyimbira nojja n'obigeegeenyaamu tolina kyoyongeddemu tolina gw'ovumye ne woba okoze vidiyo nga full figure avuma yaba yakyogera naye eri sayidi endala
nayo yabadde n'ebyayo birala. Nze nagambye abantu ekintu kimu baganda baffe abalungi ababeera ku TikTok ne ku mikutu emirala. Nabagambye tasiki zabadde 2. Nenkugamba nti teri yayinza kwagaliza muntu kibi. Naye ate waliwo kyotunuulira nga kisukka. Benson singa bukeera kati esaawa eno oli kudduka. Obonyebonye ne struggle line ennaku yo n'omuntu omulala gy'aba nayo. Singa bukeera Mukama n'akuwa akasima n'okikuba Benson. Nobeera w'amaanyi. Omuntu n'akeera olw'okuba bamuwadde emitwalo 5 oba emitwalo 10 nga bamugambye genda oyogere ku Benson ogugambo. Genda ogambe nti Benson muli wa bisiyaga, Benson yeetunda, Benson akola guno. Omuntu olw'okuba ye bamuwaddeyo emitwalo 5 oba emitwalo 10. Benson omuntu najja n'akwogerera ogugambo ng'otobye. Omuntu oyo woba gwe omusabira ssaala ki? Nagambye abantu nti nayogedde jo statement neŋŋamba teriiyo sinnalabayo muntu mubi nga ba TikTok baffe. Sinnalabayo bantu babi nnyo era ab'obulabe ng'abantu b'oku social media. Akuwaga wano n'akugamba vuma muvume guno mugambe guno. Bwe bamala okukukwata ne bakussa munda teri n'omu alinnyayo ku poliisi. Era omukunje kyenange nakyogedde. Kituwe ekyokuyiga. Njagala nkyogerere wano buli omu oli wadde mukitaputa leero mbadde ndaba muganda waffe Sefuko nga bamututte mu kooti. Tubeere feya. Stewart Brown abadde mukwano gwa Sefuko nfanke. No like mbadde mbaddeko mu struggle waliwo gye mbaddeyo kuwuma mu nsonga z'okubba akalulu ne tukayiwa nenvaayo kati omutwe gubadde mukalu mbadde nsose kuyitirako ku miti ne mbadde sinaba followinga nnyo kigenda mu maaso. Naye kankuweyaako okulabirako kamu akangu Benson. Mbadde ndaba muganda waffe ng'ali mu kooti. Naye abadde ne mikwano gye Yiga Sharifu, MC 10, Stewart Brown nga ye banfanfeebe. Ku budde bwa kooti nga munnammwe ali wali ddala nga gwe abadde amuwagira. Lwaki tolabikako ku kadde ako nojja ku ground? Kale ne woba toyambye. Naye lwaki tobeerawo? Kino kigenda ne ku muntu omulala yenna. Abeera eno n'owaga munno ng'olaba akola amazambi. Ng'olaba munno akola amazambi. Benson ng'ondaba nga nze omukunja ng'ondaba nkola amazambi mpemula abantu. Nvuma bizinesi z'abantu. Mpemula abantu buli kyenjagala n'otambuulirira kuŋŋamba mukunja kyokola kikyamu. Kati nonninda nga ntuse mu bizibu. Nodda ku social media n'owoggana naye nga tuzzeeko ku ground. Is that really fair? Kati nagenze okutunula nga bagenda wala na buli muntu. Mugenda wala n'ensi mwe stressing owala n'omukunja owala ne bamweyana owala ne buli muntu. Otuuke weebuuze naye betuwalana be bannannyini makomera. Oba ogezaako ofuna poyinti yange. Tuyigengako oluusi okumanya nti kino kisusse. Tuleke nnyo okusobya abantu nga tuyita mu linnya lya kontenti. Mbu nabadde nnoonya kontenti. Wabadde onoonya kontenti n'okwata sisita wa Benson n'omuteeka ku green screen n'omugaala ebitundu by'ekyama n'otandika okugamba ono malaaya awunya mu bitundu by'ekyama akola bw'ati. Bw'oba oyagala kontenti lwaki toleeta sisita wo? Bannange naffe tukkirize twogere ku bannange. So si mu bubi naye waliwo byendaba nga